ng'omukka wefuwe wa America okulwanyisa COVID-19 mu nsi yonna wamu n'ebyobulamu ebirala eddagala lino lirimu ku bweyamo bwa President wa America bwe yawa mu kulwanyisa obulwadde mu mawanga ageetolodde ensi. Okusinziira ku mubaka wa America mu Uganda, Natalie Brown ategeeza nti ku lw'abantu ba America ne President Biden musanyufu nnyo okuwaayo eddagala lino eri abantu ba Uganda. Ono asinzidde ku mukolo gw'okuwaayo eddagala lino ku ssaawa Entebbe n'ategeeza nti teririna buzibu bwonna eri mu mubiri gwa muntu. Centers for Disease Control and Prevention or the World Health Organization websites. Journalists, make sure you are reporting accurate information about COVID and COVID-19 vaccines. Health workers and teachers, protect your patients and your students and lead by example. For those over the age of 50 and those with underlying health risks, including those living with HIV, including those living with AIDS or who are HIV positive, science says your risk of dying from COVID-19 if infected is exponentially higher than the risk of side effects from the COVID vaccine. Natalie awanjagidde abantu okujjumbira okugemebwa. Minisita w'ebyobulamu mu ggwanga General Ttuntu mu kwogera kwe yeebazizza gavumenti ya America ku lw'obuyambi buno. I'd like to thank His Excellency the President of the United States, who through his aggressive action has secured adequate vaccines for the American people and also ensured that developing countries are not left behind. Achenga agamba nti eddagala erituweereddwa lya kugema abo bokka abalyetaaga mu bwangu. Who have not yet received any dose of any vaccine. Moderna is administered in 2 doses 4 weeks apart. It should be noted that Moderna vaccine cannot be mixed with any other COVID-19 vaccine currently being rolled out in the country. Walutuukidde leero nga Uganda yakafuna eddagala erisoba mu bukadde 2 ery'ekika kya AstraZeneca emitwalo 3 egyo Sinovac vaccine kw'ogatta lino emitwalo 6 erya Moderna vaccine okulwanyisa COVID-19. B'abantu abali eyo mu kakadde kamu n'emitwalo 4 be baakagemebwa ddoozi ya COVID-19 esooka ate nga abasoba mu mitwalo 4 be baakagemebwa n'eddoozi zombi. Godfrey Sempijja yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.